Champion y'ogudo agudde mu bintu Shakibu Wazali abikoze akatambi ogenda kubanga okafuna masaawo ate yo omusumba Ozias Bujingo munnange mugole waffe amuyimbidde akayimba Susan Makula ye mitawana myerere byonna ogenda kubanga obiraba masaawo ati kaduuka naye atafuddeyo nannyonnyola Misa Kisemakula naye muyina masaawo mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muri bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sofia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sofia News Extra nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu disaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Abo Research Clinic banono nga bajjanjabisa ddagala lya butoni era nga bajjanjaba endwadde zonna ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musomo nange beeyune obakubireko ku namba zaabwe ez'essimu bweziri awo munange omusumba Ozias Bujingo ono ye yagudde mu mukwano kwegamba ye kyegumukola ate mulowooza tayimbidde omukola akayimba bannange Susan Makula gyali mukazi wattu gakaba gakomba kansooke mbateereko akayimba katono nnyo kayimbidde omugole ate tusobole okweyongera bannange omusumba Ozias Bujingo birowoozo by'oli yagenda n'atadda birowoozo by'oli yagenda n'atadda amazima ge gaba gakuwa eddembe nyina gwe njogera naye nga buli kyokola tekikyatambula olowooza kuyakukyawa ate ye takulowoozaako wangi wali okirowoozezaako nti akukyaye ye aba akuwonye kati eri agenda maaso na birala kati gwe n'obeera eno nga buli kyokola tekigenda. Omukwano gwa Pastor Bujingo ne mugole waffe omupya gwe twakafuna kwegamba go guli mu 180 oba ngambiwe batulengera atuse n'omuyimbira akayimba ate ekyewuunyisa Susan Makula munange ebbanga libabadde bonna abaleta muyimbira nko kayimba ne kanyumanga kano naye mama kana yagenze n'akatabulamu ebinonnogo ye njogere kindekeki ayinza okuba munange ngeyo byonna abikola oba abikola kulumya Susan Makula kuba baba ayina enkomeera gyamukomeeramu ennaku zino naye nga wamaawe tuli bwe tweyongera yo ne papa Misa Kisemakula munnange nno olunaku olwaleero kinono kyekifaananyi kyolabe kisinza otambula ku social media ng'alina abaana be kale bannange omusajja nno yakuzizza ne bannange baana bawala mmwe temwewummuzaako mwatandise eddoboga bannange akanamba akafuna ntya nkoze ntya okufuna ku namba bw'abo abaana bannange mutulekeemu abaana bakyali bato abaana bakyasomera n'ebyo ebintu bye mwagala obbayingizaamu tebabimanyi nako abaana b'omusajja ate mubeesonyiire ddala mba bannange nabo naasooke nate ono w'omumakati ye nkoze ntya ne bannange bantu mmwe lwaki temwewummuzaako munnange Prima Kadashi avuddeyo ne yeewuunya oluvannyuma lwa Dr. Jose Chameleone okuwanika konsati ogw'omunaana nga31 naye kino kyewuunyisizza nnyo Prima Kadashi era kimujjidde ddala enviiri ku mutwe tebo Dr. Jose Chameleone agitadde ku $5,000,000 kyokka ate nga eza bulijjo tebo zibeera ku $3,000,000 zokka munnange era ddala kituufu eno konsati yo yaba regent kwegamba bano munnange bano bansondereza busente ndowooza tebabeereyo kubajjukira ebuzayo omwezi gumu gukka ate jjukira kitadde ku $5,000,000 bannange baavu boss manyi oba tugoyinga erudda wayo ekwongerayo ewa Grace Khan munnange alabikiddwako bw'atyo nno nga yeebaza taata we Jofule Butaaya munnange okumubudaabuda n'amukuuma n'amubeerawo mu buli mbeera yonna bannange Grace Khan ono ayina eddalu ayina eddala ate muvumi nno tomwerijjirako ne munnange kugamba ye taata ono Jofule Butaaya ayina enkuuma gy'amukuumyemu kati munnange babadde awo ku pate ya Bettina Namukasa munnange agambye taata nze byonna byonkolera wamu ne mami Irene Namatovu nsiimira ddala bwe tweyongerayo ne anti kaduuka muyina maaso awo ng'ate agezaako okunnyonnyola abo bonna ababadde bakyabuusabuusa oba abawakana mb'omusumba Ozias Bujingo tasobola kuzaako Susan Makula mukyala mulala akatambi nkayina maaso wano katukalaba ate tusobole okweyongerayo n'agaliiro bannange abasajja b'ennaku zino temubawakanira kubanga bo omukyala Makula we baba bamuzizzaako si musango nabagamba sirina mukazi atudde kuno gwesobola kusuubiza oba gwesobola kugambira mu counseling nti olw'okuba gugwe asingayo akabira mbawo tagenda kwenda bannaye abasajja bo buli wali ekituli basimbawo omuti era totuulanga unogamba yo ina comfort zone mbugwe omusajja wo talina gwasobola kulaba mukyala nze mbankulimbye
era ezo kese zogamba nti omusajja wange simanyi omusajja wange tasobola kwenda nakula bulungi ekyo kirowoozo just kwegamba olw'okukuuma amakaago n'omukwano gw'oyina ebbaawo gubeerewo ekyobwenzi bwa bbaawo kijjire ddala mu mutwe okirabe na bulabi wabula lwakomyewo mwanirize mutandikiraawo naye abasajja benda ebafulumamu ne bakola ki ne benda ne bamaa ne bakola ki ne badde waka the good thing akomawe waka ate n'ekirala omusajja gw'olina okusibirako olukanda n'olukoba bannaye teri musajja atalinaawe wano ka poloti mu ggwanga bw'oba ng'oli mukazi okakasa nti oli mukazi w'oddala you have to be having at least ekyapa nga nnambwayo kyeyakuteresa obayo n'ettaka ly'omanyiko nti lino lyaffe at least n'ogumira okwo mana marriage tebagumira ku bigambo bugambo waliwo ekintu ekibagatta abaana ne malaaya azaala ate malaaya asobola n'okuzaala abaana abasinga abava obulungi n'empisa bambaddiremu kasooke neeteekeko lipstick nakomyewo kiro okuva enakasongola saa 7 ga kiro gentekidde bwana kasooke neeyongereko lipstick kubanga ebigambo byenjogera ndabagamba bya busagwa binyiiza naye nga byebituufu abalungi abaagalwa bali wano malaaya asobola okuzaala abaana abalungi n'okukusinga ate nga bagezi kati ovola nga ngane tovumanga malaaya mbugwolibula ebubezi malaaya wa bba wange baawo abaana baabaweerera wadde omuyise malaaya omusajja kasitakaniko okuweerera abaana boyita abamalaaya n'okumwebakako abakyamwebakako kondigenda bibadde bigambo bya Ntikaduuka ate munaye ng'agezaako okukakasa mu mwena ababadde bawakana mbu omusumba Rose Bugingo Susan Makula tasobola ate kumuzaako mukyala mulala kale bwe tuli mu sayidi ezo yomanye ennaku zino abasajja bo baatabukira ddala wamma tebamanyi biki bye baagala olaba alekawo ayina abaana ate n'agenda n'atalina mwana wadde kale abasajja bo nabo tebamanyi kiki ekyabatuukako bwe nkongerayo ewa Chosen Becky munnange ono agenze ku mikutu gye n'awandiika ng'alina essanyu mpitirivu nnyo n'agamba nnyo olunaku lw'ejjo okwegamba lwe lunaku lwe yasoose okubala mu nsi muno oluvannyuma lw'okuyimba ku siteegi emu n'omuyimbi omunene ate nga Regent Irene Namubiru agambye bannange kugamba ye ekyamutuuseeko ejjo talina waayinza kinnyonnyola muntu wabula okuggyako Mukama yekka yakimanyi bwe siweyongerayo ne Shakib Bawazali munnange olunaku olwaleero ate agenze eri mu ghetto e Kawempe n'akyalirako champion good era asabye agambye bannange mwenga mu abantu musobola okuyamba ono omwana ne mumupushinga ate ne yeeyongerayo mu maaso mulekere okulowooleza Alien Skin yakolako kye yakola nammwe abantu ate abala abalumirirwa mutandikira awo akatambi kalina mu maaso awo naye nga tumwirabira leero lwa Saturday bannange tusuula bukalango musangaalo jangu weefunide ku byambagero jangu obeereko mu mukwano gwa Mukama jangu osuleko mu kubeerawo kwa Mukama gw'ataasobole Facebook weri YouTube byonna osobola oteeka mu Bukalango television ate n'osabira live BF Suma Herbal Research Clinic bano nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli toddeeyo n'olumwa endwadde zitategeerekeka ng'ate aba BF Suma we Osman Amacha, duko ite junior mkamba yangu. Kati ya waduka. Gositoni, ngute. Basi tamule sana kubotebe. Ani. Sima enda omundi oja. Baba. Yuni. Wale seri.
naye kulawanula kibi nnyo okubeera ng'obadde ositusa ddala atunodda wansi kati kuba kyabantu kyebandala ku media kananyokuddo nawanula kujembadde erigyoli erijjo sazeewo nzije nkukyekingeko nkukyekingeko leko just nobaka mwankuleke si enkomerero kuno okulaba oliddawo mbeera lubeera kino kiba nga kituufu kikuwa ekyokuyiga ate kikumala ngoma kyongere kukula strong olwane bulwanyi ove mu mbeera gy'oba olimu osobola okuddayo waggulu naye nga tokubamu maanyi si enkomerero y'ensi kakino bwekibeerawo abantu bakibaddewo obanga wali wakubeera nakibanda era mugenda kuddawo mukakagane ekiba nga tudasalawo nti kigenda kukoma wera kijja kukoma tulina kumanya kumalamu ekirala kyensaba abantu tusobola okuyamba ffe nga ffe abasobola okuyamba gudo ntumuwanika okusinga okubeerawo nga tumulowooleza nti alina kubeera nono okubeera owakabi ye nga yoredde wakabi alina ekitone muyimbi tusobola omusapootinga ffe nga ffe konna niba batalina nga batafunye ekyo batafunye ekiso osobola okukwata n'okontaktinga soba bakyampa muwaddeyo kira muwaddeyo kiri netumubeererawo ng'abantu kubanga twamulagala ako twamwagala so tugende mu maaso n'ekyo embeera gyalimu si nnungi naye tusobola ogimugyamu ffe ng'abantu kale ebyange si bingi ebyo byokka Ronald zenga ndaga one love from way back nga simulabanga nako lero gwe gusoso musinkana bambi naye ebyola batukoze nze obulamu bwange even kuva ddawe butyo kubanga mbeere South Africa eyo nenga lwenkuba mwaka sente asikanji katentini nkakwata nengenda nenyinga supermarket nengula ebintu bya millioni nga 2 kamala begula nga mbiteeka mu booti yange nga nzija ntambula street ku street noonya abantu bali okunjala beeruma nyonta beruma nembawa alize ndibuza kindimu ndi bwenti nenga webale kubana mutima mulungi kwagaliza abantu abo nagutwagaliza fenna kubanze kenyini Mr. Lutaya yanyambako omwana wange ali bubi n'abaako kyankwatirayo kyesijja kwa ate mboze katale mbadde sibe nabyerabira ebyo ate basibejjukire ebyokuweereza gwokola ebyokoze basibejjukire bingi ensonga lwaki bingi ebyange byenina ebisinga biriko ye byonna abasinga tebamumanyi naye nze mumanyi kikyali nenga life wetu walina okubeera kubanga nokwata sinzi nozimba kalina eno nozimba kiri agenda mala obirekewo wabula lya nga ole n'abalala oyagale nga ne banno webeyagala nyimirwa nga onyumirwa ne banno emmere ewooma alya n'olyalya emmere etambula naye ng'abantu mukwatagane nnyo no Mr. Lutaya batamutegedde mu munoonyeeko atamutegedde osobola okugenda ku YouTube channel ye wano wenakubiranga omupiira awo ako kati bateekawo general parts osambiranga omupiira ono wonna ono gwe bayita Kawempe Kate Falao zone. Nze Musawo Namaganda Silvia
era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina Alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okumi, mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina Expowerman, bw'abanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias.